ekigambo ekyo bakiyita batya? Kino bakiyita Mwanyi Terimba Project. Mwanyi Terimba Project. Awukiria ono ejeni balije kuraje wajeni kuraje jeni kuraje ono ewasanya ko Peter Mayiga ne ka group ke weyava natugamba nti abaganda mwenna abanja mu 7 mutalo Luwero mumala biseera mugende mukole abandi badde babanja bafadda kati muri bavuka mugende mukole nakudaala nabalaga nti kampuni gye bayita ya Mwanyi Terimba bagiwandiisaako ne bamulale bagijja mu makampuni agawandiisibwa era yali dikoyi okuba nti bano bakolagane mu 7 okujjawo Mwanyi zijja ku bantu ba bulijjo. Ngenda bazannyira akatambi kano mukawulira bulungi nnyo. Kola kati kampuni y'Obwakabaka evunanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttaani 21 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku terekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwe mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno yeewasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku bya kitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajumbidde ekiragiro ky'Omutanda eky'okwettanira okulima emmwanyi. Essanyu lye nnina lyamu Kiwagonja nti konteyina yaffe eya Mwanyi Terimba. Njagala omuntu omu bw'ati oba mulema yali alabeko Ssaabasajja Kabaka ng'alonchinga kampuni gye bayita Mwanyi Terimba era ng'agenza okuggulawo essunsulire ly'emmwanyi. Omuntu omu bw'ati vidiyo esosega nti emmwanyi bakola ki bazitwala luddawa baziguza Russia ttani 24 nembalaga kino ekifaananyi nti Jeni Kuraje yabawa sente meka milioni 413 za Mwanyi what Mwanyi Terimba project. Kati lwabadde terulubusa abasajja n'abakazi bano tebaagala muntu aboogerako mazima. Wasanya ko Peter Mayiga yabadde ewa Muswati mu Maserengeta Africa yayogedde bigambo bingi nnyo. N'agamba nti wa muleka okuwuliza information entuufu ku mikutu gya CBS gya BBS banaffe ne mutandika okuwuliriza bamawagale batudde kafomu eggulama. Bamawagale batudde ku kafomu eggulama bayaaye tebalina byakola. Lwaki mubajjako information? Nakugamba nti Kabaka bamuwambidde ku kisaawe nadi ne mukkiriza nengola bakisoboka Kabaka omuwambira ku kisaawe kati Mayiga kakujjukiza Kabaka sigo mwakasooka okuwamba. Mayiga buli muntu gwotegedde nti bamuwadde wa Katikkiro oba owaliwo oluvuvumo nti agenda okufuuka Katikkiro bw'otamutiisatiisa akomekkereza afudde. Ow'ekitiibwa ennyo Kato Kajjubi ali mu Amerika yategeezebwako nti agenda kufuuka Katikkiro wa Buganda bwe yalinnya ku kisaawe entebe teyasukkawo. Va Kato Kajjubi yali mu kkomera waliwo ekitiibwa Kato Kajjubi yali mu Amerika baamukwatira ku kisaawe entebe era Mayiga yakirimu ne bakubya omusajja okumala ennaku mpaka bakuba enduulu omusajja ne bamutwalira teyingira mu Uganda yaddayo n'alinnyirawo paka Bungereza nadde mu Amerika n'atuula. Kati bwe muba mwawamba Kato Kajjubi nga bamusinyako nti yagenda okufuuka Katikkiro kati ate onyumya otya kankujjukize era nze atudde kafomu eggulama singa saalinze gamba bantu Ssaabasajja Kabaka muwa bontutte e Namibia wagambako Abaganda nti Kabaka bamututte e Namibia gwe social media emala kunyooka nolwokugaa nti Kabaka tutega Kabaka ali Namibia agenze kuwummulamu nga tumaze kukalakata n'onyooka nkujjukiza bulungi nnyo. Nze kennyini nze natandika olutalo lw'okubanja Ssaabasajja Kabaka ne bannegattako myaka mekadde bw'omwamuweera obutuwa n'enkukalakata n'enkukyusa n'onyooka n'ovenoga nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa alaje ebimuli bimutawaanya empumbu bw'egy'ebimuli emulwaza alaje gwe kennyini n'okyogera ng'ensi eraba nga nze ntudde wano kafomu eggulama wentudde wempeerereza wano gwe kennyini wagaa nti Kabaka yalwala ki alaje era nze abatamiivu abeera ku social media ne tujja ne tukulabisa kati bw'ogamba abantu ebigambo bino ngenda kukuwa erinnya olwaleero lutegeere. Tugenda kujjaawo mwenna abakulidde mu Kampala n'ebibuga ebitonotono ebyesudde Buganda Kampala
nera myaka gine mito 10 na 15 n'abantu abakulu mumayi bana basajja bayita ba walwangawo bakyando mu Kampala omwo waberangawo kano kafuna kano tekafuna kati mu system ya kano tekafuna kano kafuna abera omusajja abaira wansi nga ayina yazeewo either olugoye oba kikyati oba ekipapula nga ayina bukadi busatu olumba kwesa bwonga buliko birangiranje bintu ntuba mutimu baddayo baki kati oyo musajja atudda wansi acyanga cyangwa obuto buyemayiga kati omusajja oyo abera n'abantu nga bana batano abamwetolodde nga bayimiridde nga bagamba nga bajesere bagati natekako sente kati gwe naye bojja bora omuntu afunye nga nawe oyimirira woti bwe bakutumye school fees ogenda osasule waba kutumye eki mugayi oyo ataddeko olukumba muwadde mutwalo bw'ateekako ebiri bamuwa 10 bw'ateekako bamuwa kakadde nga gwola omusajja bukyanga okalaba katuufu bwe kati okalaba katuufu n'oteekako eriiso n'olikanula bwobendikanudde bweti n'okagobere n'akakyanga n'akazino ng'eriiso likagobererako kenyini n'oba akateekako n'ateekako emitwalo 5 ne bamu emitwalo 2 n'oga nange kati bano bonna abateekako ssente b'osanzeewaawo be bakungu n'ab'ebitiibwa bali Emmengo nammwe abeyabadde nabo Eswatini babeera no mu America nammwe mwenna mwe muli kikula ky'abana abantu abayimiridde ono kano kafuna tekafuna kati abamuzanya ye mayiga kati abaganda abana bayagala bamwegatteko be bana abajja abantu babanasooka n'ayimbira nalanga oli ataddeko n'afuna n'omu n'ateekako n'afuna kati gwe musajja watwajja ne ssente zo n'osooka oteeka eriiso ng'omulaba akacyanga wano kafuna kano tekafuna n'ogoberera ekifaananyi kiri kyennyini kini n'acyanga n'akawummuza noga keekali munne ng'okwata school fees ng'oziteekako bagenda okkabikkula bwe kati nga tekabangako keko ng'okuba enduluwoowe banzise kati oyinza okuba okyalina mu balance nagamba bw'oba oyinamu endala kati ngeri gyotaddeeko 2 ng'akacyangakya oba oyinamu 2 ng'ogyeko 2 ng'oteeka kale kakangezeeko ng'otandika n'okutuya n'ebigere kati abaganda basinga obungi batuya n'ebigere ng'okalabira ddala katuufu keeko ng'akacyanga ng'akakyusa ng'okagobere ng'akakulagako ne bwoti ng'akakulagako ne bwoti ng'akakyusa bali nga bawaga kyekyo kati bano abawaga mwe muli otunyo mix kawuki ndazibonye kawuki mwe muli wagwansibirwa muzukulu wansibirwa yasunda Buganda mwe muli Kiyimba Freeman ono wa Buganda tujinyage Kiyimba Freeman wa Buganda tujinyage be batalo ababbi bakwasibe enso batambula kati bebo n'abana bangi nnyo batambula naye kati munengo oteeka ya 3 bagenda okkabikkula bwe kati nga keero tekubanko wadde essimbo y'ekintu kyeyakulaze mu kusooka ng'olyokoga wansi nga weesasabaga bannange kati yembeera Abaganda kyetugenda okugendamu era ogenda okulaba nga bajjawo kyati nga nabadde bagamba nti nabo bazannya nga nabo babulirako kati Emmengo bweri essaawa zino kati mukulu tansooke nkwambula otegeere era olukiiko lwabwe olwabafere lulwo kati waliwo musajja wa NRM is a state mafia state agent gwe nabagambye oli gwe bayita gundi oyo musajja gwe bayitaani gwe bayita Tugume Gideon Tugume gwe nabagambye nti akola program nabadini server okulumba Kyagulanyi Center Tugume abadde akalakata mayiga n'atuuka n'omulangira nti yafuna billions and billions okuwa endokwa. Ladies and gentlemen, njagala omuntu yenna abadde awulira bajeti ya Buganda ng'esomebwa nga mulimu program eya Mmwanyi Terimba oba ey'okuwa Abaganda endokwa. Anti ogenda kuwabira Tugume. Njagala obule bebasomye bajeti ya Buganda yonna nga mwalimu program gye bayita Mmwanyi Terimba ng'ewandiikirwa program Mmwanyi Terimba tugenda gaba endokwa za ssente bwe ziti mu Buganda wonna. Njagala oleteyo budget nga Ssaabasajja Kabaka yagikommissioning oba yagisayininga nti ya Mmwanyi Terimba n'okugaba endokwa all along.
najja nenkukuba kuba program yali country wide nga bakuzimba ngogenda okujanga substitute kwa president wagenda ko ne mambuka ne wakusala ne bagamba ko mu Buganda nogenda ngolambula Buganda ngokabendo kwa ku sente zani endoko emwe ye mwanyi wogisanze nga nunje egule 2,000 endoko emwe ye mwanyi nunji egula shilingi 2,000 njagala ombuliro budget ya Uganda ya Buganda anda mayiga nga Ssaabasajja Kabaka ya sanctioning of budget wasoma mwanyi terimba bagenda gabendo kwa erirodawa sente zavanga mu state nze na reference ya milioni 413 milioni 413 check bagikuwera luwero era bwava n'oyogera bige bitakwatagana ng'empale za Museveni kati omwami ono bwe bamaze omwabya bazannya omuzannyo ne state agent munne oli Gideon Tugumi okubuzaabuza Abaganda basindikira ekifaananyi temwogera bagambye bati nekyenjagala basooke bakole 1 nabagamba nti bwe naba mukyamu ewantu wonna ndyetondera Obuganda nga ngenze waffe Muyenje nesinkana Ssaabasajja nesinkana jjajjange Mazige ndireetebwa maaso g'empologoma n'enfuumulwa embooko era ndyetondera Obuganda ku bigambo bibaganda ebyogera nti bikyamu njagala Mayiga musango gwagira mukozi munno owa NRM Gideon Tugume ojjemu ekigambo Obwakabaka bwa Buganda era ojjemu ekigambo Ssaabasajja Kabaka takwatagana na programu zo za mwanyi na bizinesi zammwe nkusaba dira obufere bwammwe mujjemu ekigambo Buganda era mujjemu Ssaabasajja Kabaka gwe ne bamafia banno kampuni ya Mwanyi Terimba muwabire Gideon Tugume mukole diversion zammwe Ssaabasajja Kabaka takola bizinesi ya mwanyi kuba tasuubula bamugana n'okusolooza omusolo ekisookera ddala wenjagala okukwatira abasajja bano waawano mumpulirize bulungi nnyo waliwa waawano Yoseri bw'amala otwale Mwanyi video zonna nazibalaze wiiki eno nga yeewaana nabagamba under the system of Museveni Bennett agenda creating agencies ezigenda okubanga zimugulire Mwanyi mukijjukiranga ngati agenda creating agencies Mayiga abadde asuubule Mwanyi ne banne under Mwanyi Terimba project kati yafuuse company bagiteeka anda Buganda kati olunaku ng'ennaku z'omwezi 14 wayise ennaku 3 Emwanyi nsooka bazisindikawa Lasha kati wulira bulungi nnyo bafunye certificate ebakkiriza okutambuza Emwanyi n'okusuubula Emwanyi nga agency ebbaluwa yino ngenda gibasomera Mulike mutegera obufira wana basajja nze mbeesobolera nzekka ebbaluwa esoma bweti Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries PO Box 102 Entebbe, Uganda ebisigadde byonna sijja bisoma 14th November 2024 Mwanyi Terimba Limited Address Muganzirwaza Commercial Complex Katwe Level 1 PO Box 30584 Clock Tower Kampala tin number 1020250322 Attention Charles Kironde Lwaki si attention the Kingdom of Uganda eno tini namba y'abaana abasajja era bagambe attention Charles Kironde email emwanyiterimba@gmail.com telephone number +2567837691114 registration for export to China emwanyi esoka bazitunda luddawa Lasha
bazitunda balina ki nga tebalina license. Who is fooling who? Who is fooling who? Omanyi tuba tubagebigamu bino nga mwebuzabuza ng'abafuka bana abakati kanti basobera mu kitegeere. Registration for export to China for Mwanyi Terimba Limited. This is to certify that in accordance with the Plant Protection and Health Act 2016, and it is attended import and export regulations, Mwanyi Terimba Limited has been approved to export coffee beans to China under registration number UG/2024/0063. This approval follows as a comprehensive sanitary and sanitary system PSS audit confirms that the company has met all the requirements standard for export. The registration certificate is valid for 1 year and may be renewed upon application. Additionally, Mwanyi Terimba Limited will be subject to ongoing inspection and audits to ensure the continued compliance with the relevant sanitary and phytosanitary requirements. N'abawandiikira Paulo Mwambu, PhD, Commissioner Crop Inspection and Certification, National Plant Protection Organization, NPPO of Uganda. Kati ono ye agent gwe nabagamba ng'amaze okujjawo UCDA, Uganda Coffee Development Authority. Kano mujja kasalayo olw'ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gw'Okumu omwaka 2024. Emwanyi zammwe ebbeeko mbadde muzigulira nga UCDA ekyaliwo keyavuddewo zigenda kudda wansi bwe zisiriyo. Kano mujja kaza emwanyi zammwe ebbeeyi gye mbadde muzigulirako bweti olwajjawo UCDA bano ba agent bafuna certificate emwanyi yammwe egenda kudda wansi bwe zisiriyo nga bwe bakola pamba bwe bakola pamba ne bakola vanilla kati emwanyi yeddako egenda kudda wansi bwe kati kyemutanategeera eba abasajja basuuzi b'emmwanyi abanene bembadde mmanyi simanyi kwagalana amaroko anakyagalanyi coffee factory n'abalala abasajja abo bonna babadde anda General Salimu Sarakanda naho nga ye boosi waabwe kati bayongeddeko n'ono kubanga bamanyi nti Abaganda tebaagala bakyakyale n'abaterawo ekifaananyi ekyasensekere okuba nti mukulu naye njagala bategeeza muwawabidde agent wa Museveni gwe bayita Gideon Tugume emisango wabula temukozesa linnya lya Buganda Ssaabasajja Kabaka mumujje mutakola nko bizinensi yonna era tasindikangako omuntu yenna kuwandika kiwandiko kyonna nga nti kampuni ye teriiwo kati certificate ngi basomedde mugitegedde bulungi nnyo yino. Alright. Katika tugende bano nga bawabira Gideon Tugume bagambe yino wano ulira osagiranga kuwali osagiddeko evuvumira terigwa ku munyango nese kirembwe kitakule kizimba mu lumuli sekamuli kansaze nga guka kagombodde engero zino zitukira bulungi ku Gideon Tugume eyawana mpya omwera mannyo nayogera kalebule ne samwasama ku Bwakabaka bwa Buganda ne Katikkiro ow'ekitibwa Charles Peter Mayiga. Obwakabaka bwa Buganda bufulumiza omukuku gw'ebbaluwa ogulaalika Tugume nga bwayolekedde okuvunaanibwa era ayingizibwe mu nkomyo nga n'emikono gidiziddwa egitawemera ntungo. Kigambibwa nti Tugume azatalaga emikutu egy'enjawulo ng'asiga Obwakabaka ne Katikkiro ettoomi n'enziro ng'ekitongole Uganda Coffee Development Authority bwe kibadde kibawa omuliri gw'ensimbi n'endokwa z'emmwanyi ebisukka obukadde 7. Mu butambi obusasanidde ku mikutu egy'enjawulo Tugume awulirwa
ng'agamba nti Katikkiro sisinkana akabondo k'ababaka abava mu Buganda n'abasaba bamulwanireko kyebava balwanira mu palamenti n'okubula okuku kw'ejjembe ku tteeka era lisatula ekitongole ky'emmwanyi UCDA. Omukuku gw'ebbaluwa gwa mikono 6 era gusiddwako omukono Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika. Minisita w'Obwakabaka ow'Olukiiko, Kabinenti n'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba alambuludde ku nsonga eno. Nti era embalirira y'Obwakabaka oba nkuluze yamuwa obuwumbi 47 ez'endokwa naye esente ezo n'atazikola ki ne zitabula ndokwa endokwa ne ziva mu Uganda Coffee Development Authority. Era omwami ono alaga nti Katikkiro yayita Buganda Caucus erwane okulaba nga ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority tekijjibwawo. Awo obukakafu ndiye munnamateeka ayina bwino. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti mu katambi kano tugumaalebula nti Katikkiro yatuuka n'okusisinkana ababaka ba palamenti ab'akabondo ka Buganda balwana okulaba nga UCDA tejjibwawo. Oweekitiibwa Kiyimba agamba nti obutambi obusasanira emitimbagano bulaga nti baminisita babadde beezibika ensimbi ez'okugula endokwa kyokka ng'endokwa zino bafuna za busa okuva mu UCDA. Twagala otuleete obujulizi otulage ssente ezo we ziri. Alright, mwagala obujulizi babalage ssente ezo we ziri. 1 minute. Mbalaze ekipecheeke eri gye babawa kati wano wenjagala okubagamba ekigambo kino muwulire bulungi nnyo. Aba nakasanguddemu ndowooza nakasanguddemu muwonye nakasanguddemu ndowooza bakeekano wulira bulungi nnyo. The other time when we were having our little battle in Parliament about Abanyunyusi, the parasites of UCDA, Ababiabo, Bawade Baba, Chewabadeko. Now, my MP said we need that UCDA was giving the opposition members of parliament seedlings and denying them to the NRM people. Can you imagine? That's why the opposition were supporting UCDA. But because the government opposition. Boka. Okwo si kubayita okumala eggobe mu kibya. Okwo si kubayita okumala eggobe mu kibya. Kati abasajja bano mbu bawaabidde wulira bulungi nnyo. Ekisookera ddala Obwakabaka bwa Buganda Bwakabaka si kampuni. Ompulira bulungi si kampuni. Bale badde bawandiika bawandiise bati bagambye nti Obwakabaka bwa Buganda Kingdom nga 14 lwebafunye exportation license. Olaba katembo basajja exportation license license bakkiriza okutunda n'okutambuza emmwanyi bagifunye 14 November. Ne bagenda kuzajja katemba bwe ne Gideon nakoze mwezi 14 November. Tata awunya mama nenga buli mwa awunya munya bade bakola ki? Oyo politics wa DP block
ne politics wake waigo mwazanyanga tumanye ebintu bingi nnyo betusobola okujjayo lwe mufunye exportation license lwe muwabira Gideon Tugume state agent mwaka fanga mwetakula mama kavuyo kutumiddeko ndabira bonna bbanja boge bulekerawo okulya ennyo bukendeeze mu kulya kuba ndaba okutwala speed What a coincidence. Lwe mufunye exportation license lwe muzanye katemba mwene Gideon Tugume bumwewabira akuba video ya mbulange mmengo nali bagenda mali byatero bagamba misino mali byatero bagamba mbaga yobati mu Bwakabaka Buganda nakuze mwezi 14 omwezi ogwo 12 Gideon Tugume Chief Director Officer Human Rights Defendant Association Proto 14 Buganda Road Yauma Building Mr. Tugume notice of intention to sue and intended to prosecution for defamatory falsity and malicious statement made against the Katikkiro of Buganda and the Kingdom of Uganda. No man obadde wedde. Sebo Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'omuntu nga ye. Office wa Katikkiro office ndala nnyo zero business za muziwobere mwanyi terimba ina office mwe office yo wa Katikkiro mojawule Katikkiro ng'omuntu kampuni ya mwanyi terimba kampuni ya Mayiga ne banne terimo Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka Buganda tebugikwatako kinjagadde bategeeza mbo Katikkiro of Buganda and Buganda Kingdom ne bagenda maaso. We represent Owekitiibwa Charles Peter Mayiga, the Katikkiro, Prime Minister of Uganda and the Buganda Kingdom of Uganda, regarding the defamatory and false statement made by you in video currently circulating on social media. This video contains multiple grave and baseless allegations against the Katikkiro and the Kingdom of Uganda, including number 1, that the Katikkiro allegedly received coffee seedlings with worth 47 billion from Uganda Coffee Development Authority UCDA in the current financial coffee year 2024-2025, and distribution and distributed them at no cost, yet the kingdom had budgeted for them. No wachimba ne wasanya kwa Charles Peter Mayiga ekitu kyangu nnyo. Leta budget ya Buganda Ssaabasajja Kabaka gye yasayininga nga kuliko budget ya Mwanyi Terimba nga bagisomera mwagisoma nze budget zonna nzibeeramu. Owekitiibwa Speaker wa Buganda tasoma oba Minister of Finance Mmengo tasoma ko budget ka guno mwaka gwako nga mulimu coffee mulimu Mwanyi Terimba terimu wadde okugabendokwa. Akawaira ko kubiri kibamuwabiddemu that the Katikkiro allegedly receives approximately 47 billion from Buganda Kingdom Royal Treasury inclusive. Promptly budgeted for the coffee seedlings for the personal gains and shared part of his money members of the Buganda Parliamentary Caucus. Akasembayo, the Katikkiro has asked for supplementary budget for 2024-2025. The exactly words as transmitted from the video clip run as a set of banange. Njala soka tegeza Abaganda. Mwe basajja ba mafia batudde Mmengo kiyimba filima Buganda tujinyage wasanya kalu Charles Peter Magasalo nga mulenge jafuto badde Mmengo ne basajja bonna bali Mmengo kati nno ulida bwe lwavudde ku olwo omukulu ono jajjawo nga yatunda Buganda najja n'agamba bwati one wagwa nsibirwa yagambye bwati Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amaanyi Bukadev naye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited Nakisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisusula emmwanyi n'ekisika kaawa tugatte omutindo ku mmwanyi. Nkabaddiremu ulira Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amaanyi Bukadev naye bufunye n'ettaka
era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited Nakisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisusula emmwanyi n'ekisika kaawa. Tugatte omutindo ku mmwanyi. Bagamba byerabirwa mwogerwa so tebeerabira mugambwa. Omuntu bw'oyogera ekigambo osobola kyerabira ne gw'okigambira sobola kyerabira. Mu vidiyo eri gyembalaze already ekyuma kiri situated. Bano mbaagala nnyo mbeesobolera bannange. Eyo vidiyo ya 2 days ya nnaku lwajjo nnaku 2 mabega kati kambaddizeeyo ku eno. Manyi byerabira mugambwa wabula tebeerabira kimugambibwa. Wulira. Kola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttani 21 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku tterekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwa Mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Jonathan Mutambuze akola ku bya kitunzi alaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko nga kati abantu bangi bajjumbidde ekiragiro ky'Omutanda ekikola kati kampuni y'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kugula n'okutunda emmwanyi eya Mwanyi Terimba Limited etandise okutwala emmwanyi ebweru w'eggwanga ng'emmwanyi ttani 21 ze zitwaliddwa mu ggwanga lya Russia. Emmwanyi zino ziterekebwa ku tterekero ly'emmwanyi Terimba ekyaggwa Mukono ku kyalo Kiwanga ng'eno ye wasuusulibwa emmwanyi okukola mu kaawa. Ku kyalo ki? Wandikawo ekyalo kibadde mu vidiyo ludda wa Kiwanga si bwe kiri kya Kiwanga. Essosiro liri ludda wa Kiwanga si bwe kiri. Obwakabaka bugenda kukola ki? Bugenda kwongera amaanyi Bukadevu naye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mwanyi Terimba Limited Nakisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisusula emmwanyi n'ekisika kaawa. Tugatte omutindo ku mmwanyi. Ebaji bayita premeditated statement. Ajja okubuulira ekintu lwano naye nga baakikola dda na advance. Kati jjukira kino kirimu area ndala ekyoba kirimu area ndala kikolera ebazwala n'emmwanyi China ne Russia. Oyo nno yono nno atudde kafomu eggulama wano. Ono yatudde kafomu eggulama wano alya kasooli gwabaddeko ng'oli Eswatini. Atolowooza nseka. Gwabaddeko ng'oli Eswatini. Kale awo tuvuddeyo tulina obudde butono nnyo twagala genda ku nsonga endala. Njagadde buli muntu ategeere bamafiya abali emmengo ki kye baagaza Obuganda nakifaananyi ki kye balaga okwagala okulaga abantu okuteeka mu kifaananyi Ssaabasajja Kabaka omuteekamu omuliisengo omusibako amatu g'embuzi omuliisengo nkiddamu Abaganda mwenna kampuni y'Emmwanyi Terimba n'ebikolebwamu Ssaabasajja Kabaka tabivunaanyizibwako era tabimanyiiko. Obwakabaka bwa Buganda tebusuubula ne Ssaabasajja Kabaka tasuubula. Ng'emwawulira nti CBS bagimuteekamu nga si ye, BBS bagimuteekamu nga si ye. Nze mukitegedde bulungi nnyo. Simanyi Majestic brand nga y'amayiga buli kimu kitegedde bulungi nnyo. Kati nze atudde ku faamu eggulama nuwa amawaggali wano gwe balambulako nga 3 Ogw'omukaaga buli mwaka mujja kumpulira awo tuvuddewo. Katugende ku nsonga endala. Alright. Njagala munsaliremu akantu kano kengenda okuzannya. Kano. No kansoke nkwogere bwongeze. Ngenda kusaba na Uganda bonna naddala bali mu Buganda n'abali mu Busoga. Njagala looya yenna nga ne Kenero Kyamuzikuwoli munyambe mugende muwandiikire ekitongole ekya NEMA ne Minisitule y'ebyobulimi ne Minisitule ekwataganyiza ku by'obutonde bw'ensi. Mugiwandiikire mugitegeeze bayimirize embagirawo okuddamu okusima omusenyu mu nnyanja Nalubaale.
Honorable Ken Ruchams, Mchala Miriam Matembe, nammwe mwenna abavunanyizibwa abalumirirwa ensi Uganda nga sawuddemu mbasaba mugende muteeke petition mu kooti ne kunnema okusima omusenyu muleke Victoria kukome mbagirawo. Mugenda kutta ennyanja Nalubaale, mugenda kutta enkumi n'enkumi z'Abannayuganda. Mukimanyi nti ensi zonna okwetoola ensi yonna zeetoloddwa zisemayanja ezirimu amazzi agalimu omunnyo nga ne bw'oba owuzeemu ne gakugenda mu kamwa ogasesema oba ogawanda. Lwaki muddira ekitonde Katonda kiyatuwa eky'obwereere eky'amazzi g'osena n'oganywa ne mutandika okutta ennyanja ng'abantu balaba? Walayi nkulayirira Uganda Victoria n'ekalira n'amazzi ga ttaapu ge munywa mu nnyumba zammwe temuddamu gafuna. Ensi z'Abawarabu n'ensi z'Abazungu zikozesa billions oba trillions of dollars to purify oba okukyusa amazzi gali gajjamu omunnyo okugafula amazzi aganywebwako. Ate era ne bw'oba omaze okapurifying okuddamu oganywako era galimu olunnyo gali solote. Yensonga lwaki omuddugavu bw'ogenda mu nsi z'Abazungu n'okozesa amazzi ago ganaaba, bw'oba teweesize lotion ovaayo osiiwuuse. Kino kibaviirako n'abadde n'enviri enzirugavu, enviri za mu kutandika okutuka n'okufuna envi at early stage. Mazzi ago kubanga tegasoboka siga bulamu. Noddira abasajja ne basimaleko Victoria ne bagijjamu omusenyu ng'ensi eraba on a daily basis, okuli Abachina ne Bannayuganda bennyini. Kino kikyamu. Banyabo ne basebo saasoma science ne ku kitono kyemmanyi ku nnyanja Nalubaale n'ennyanja yonna. Ennyanja oyo eyimiriddewo ku musenyu n'ebitoogo. Ebitoogo mbizimbyemu factories, mubiteekamu chemicals. Omusenyu guno guyamba ebyennyanja okubiikamu n'okusengejja amazzi gonna agava mu kaabuyonjo n'agava mu mikwesisi gyonna mu Buganda enkuba mwetonnya ne mu bitundu ebirala. Bwe musimamu omusenyu kitegeeza ebyennyanja bigenda kufiirwa amaka gaabyo bwe badde bimaamira oba badde bizaalira. N'amazzi gennyini gagenda kubanga tegakyasobola kufuna mazzi gabeezawo omuntu mu bulamu bwa bulijjo. Nga tutadde ebyobufuzi esayidi nti abyogera mbyogere by'obufuzi. Kino kiyamba ffenna gwali mu byobufuzi n'atali mu byabufuzi. Ennyanja Nalubaale keerekeera ku makya n'ekalira. Aga amazzi ge munywa nga tegalimu wadde omunnyo ne gatuddukako b'ennyanja n'eyonooneka. Wattu ojja kutegeera nti Katonda yali yatuwa ennyanja oba n'ensi kyekigiyisa Uganda zaabu. Ken Ruchams, Miriam Matembe, balooya basinga omungi mutuyambe. Generation ezigenda okudda. Gwe genda ku Google obuuze Dubai, America, bakozesa ssente mmeka okupurifayinga amazzi ago gajjamu omunnyo okufuuka ekitone ekyo kye baganywako n'ogakozesa. Genda obuuze. Era singa ekeera ku makya n'ekalira. Museveni omuntu yena ajja mu gavumenti olina budget esobola okulabirira Bannayuganda ngo banywesa amazzi ango ga purifyinze era ogenda gajjawa. Ge bayita natural mineral water ogenda gajjawa.
Mwenna ne comment section ye siri sayimiridde techa commenting. Politics aside, bino byenjogera bikwatako. Gwe ng'omuntu, mukyalawo, baawo, omwana wo muzukulu w'omwana wo. Eyo ennyanja Nalubaale singa enettibwa. Naawe kennyini ojja kifuwa ng'okizza mu ndo wa NRM. Current Member of Parliament. Ensi zistruggling okuyimirizaawo ekonomi zaazo olw'okuba nti baspendinga ssente nnyingi nnyo okukyusa amazzi g'omunnyo okugazza mu mazzi agasobola okunywebwako. From Uganda twandiba tetwetaaga na mineral water, simanyi Rwenzori, Kasasiro, already tulina mineral water waali. Ekitundisa abasajja abazungu mineral water kubanga tebalina natural water oba resources ng'ezaffe. Kati bapurifyinga amazzi gali ne bagafuula ne bagateekamu chemicals ne gali gagafuuka mineral water gobanya ku street. Ffe twetaaga mineral water Uganda, no way. Just buli muntu yandibadde afumba amazzi gena atambula nago just gafumbako bufumbi. Naye kino salimu salo otudde eggulu owanisa amagulu olagira abasajja basima omusenyu mu Victoria knowingire wa knowingire nti mutta ensi. Museveni knowingire unknowingire mutta ensi. Nema mutta ensi. Politics aside otudde mu office ensi egenda kusaanawo. Ensi egenda kusaanawo ng'ekyuka mpola. Abadde bali season bbiri omwaka nga ne season muto kyasobola girima. Kino nkibagamba leka kutunulira lumbu y'enganza ayogera webiga ebyegambe bikubinva mbyo bootegeera. Mutema kye bayita disaster. Tema kye bayita disaster nga Victoria kedde ku macha n'ekendeera. Temukimanyi. Ebiramu abisaanyaawo. Ekyo kigenda kuviirako season z'okulima okukyuka. Mwenna ba activists abasobola mutuyambeko ennyanja Victoria efa, Nalubaale efa. Amazzi g'onywa mu nnyumba yo gava mu Nalubaale. Amazzi g'onaaza omwana wo gava mu Victoria, gava mu Nalubaale. Bweneefa ogenda gajjawa. Genda kugolla Moses ba ku YouTube. Obuuza abazungu basurvivingira ku mazzi kibajja kulaga process ojja kunoonya essimu ojja kuba ekigo oyagala okunoonya omuntu yasime mu Yusinyi mu Victoria mu kuba omutte. Buuza abaana bali Dubai. Genda kugolla Moses otekemu amazzi Dubai bagafuna batya Saudi Arabia bafuna batya amazzi. Please. Politics asa kwa ebintu bitasana kuzanyirako nature tebazanyirako nature. Egypt egenda mu lutalo ne Ethiopia anytime because of River Nile. Amazzi gavaga River Nile gava mu Uganda. Awo nvuddewo. Ebyabadde mu Owino byonna naye bagamba amazzi okuyika mu Owino buli business z'abantu okufa hamu yaziba omwala nga amaze otwala ettaka lyaki. Sijja byogerako nnyo. Wabula kankuzze wano lwojja otegeera ensi bw'etambula. Mwenna mwali wano bwe nakuba omulango okutakungula nga mbategeeza nti Professor Badru Kateregga yali mu njega ey'okumutta obulamu ngenda bazanyira katambi kaddakiika 3 nga yeeyogera ebigambo bino mukakase nti bwe mbawa information ogitwale ngeri serious wonna oba ogisanze ku mutimbagano. Wonna oba osanze information ogitwale ngeri serious. Ono Professor Mulamba ng'ayogera ebyamutuukako bye ndabagamba. Then you can bazanyire na information jaro bawenda kanso kembazanyire kano. Ono Professor Badru Kateregga yagamba yiga twagala genda kula Ssaabasajja Kabaka namuga mwenna munagenda mugenda kukola yoki. Ulira ono Professor. Let me talk slightly about my health. That's one of the reasons why I'm not here physically. Of late, you may know, my health has become a national and international issue.
I would love to thank you, wonderful students, friends of mine, for your prayers, for those who bothered to pray. Some of you might not have even known, but on the 9th of September 2024, I underwent a thorough life-saving operation on my skull. We thank Allah because by His grace, the operation went successfully. My medical team continues to work relentlessly to ensure my full recovery. I thank my medical doctors from IHK and other facilities for attending to me promptly under serious emergency. I thank all my children, both in the diaspora and the local, who acted very fast by rescuing me from the claws of death within my house, where I had been deliberately held incommunicado for several days without any medical attention. Allah has given me a new lease of life. Kyenjagadde muwulire wano, deliberately yassibwa mu nju nga teri amanyi ng'akubiddwa. Kyennajja n'enkuumula nakola video bbiri. So buli lwe nzijja wano nempa information gitwale ng'ekintu ekyamakulu wonna w'ogisanze. Buli lwe mpa information gitwale ng'ekintu ekyamakulu wonna w'ogisanze. Nze saagala kuyomba, gitwale ng'ekintu ekyamakulu wengisanze w'ogisanze. Kankabaddemu kano katono kokka kenjagadde mufunemu ekikulu kya byonna. Local who acted very fast by rescuing me from the claws of death within my house, where I had been deliberately held incommunicado for several days without any medical attention. Awo tetugenda kulwawo. Allah kukingirize osobole okwebereramu. Nsigaze eddakiika mukaaga zokka. Mu ddakiika zino ez'omukaaga, eddakiika zino mukaaga ze njagala obaweramu information eno ndoza njagiiza ku Lwokusatu. Gwe muganda wange yenna ng'oli Munyoro, oli Mutoolo, oli Munyankole, oli Muganda, yonna gy'oli. Ffenna tukimanyi nti Katonda gy'ali era yatuwa omukka gwe tussa era ffenna tumutendereza. Naye tulina obuwangwa bwaffe n'ennono bwe tutambulirako. Era ebitusibe bisinga obungi biva mu buwangwa na nnono bwe tubanga tubyerabidde oba butatuukiza vunaanyizibwa. Wattu ndi wano kugamba bamagulu meeru abazungu abasinga obungi ebyokusaba babivaako batambulira ku buwangwa na nnono nkiddamu. Gwe muganda nga Omutoolo, Omunyoro, Omugisu, Omusoga naawe ow'Omambuka ne Muganda. Ndi wano okutegeeza Katonda gy'ali omunene yatuwa emitimu tujja eddagala era n'atuwa n'amaanyi agakkiriza mu buwangwa n'ennono. Naye abantu bangi balina ebibasibye nga bagaanye okutegeera nti obuwangwa n'ennono gye buli. Wattu ndi wano okutegeeza nti abazungu okusaba baakuvaako, genda e Spain, genda e Italy, genda erudda okusaba baakuvaako bali ku buwangwa na nnono.
era ng'ebibuwangwa babimanyi bulungi naye gwe Nakirijja Nakatudde Mugisha simanya apuuli ate oti okeera n'ogenda n'osaba wiiki nnamba nga totegedde kizibu kikyolina mwana mugimu ava ku ngozi buli muntu alina obufobo n'obuddo ngenda kukulaga zino vidiyo 3 bw'osigala ng'oli mbuzi bakulye ku idi nkiddamu ngenda kukulaga vidiyo 3 bw'osigala ng'oli mbuzi bakulye ku idi oba ku Easter sinakindi ku Christmas oba ku Thanksgiving sorry kanzije mu volume bagenda kwambulula muntu oyo muzungu agenda kwambulula muzungu munne oyani oyo awo babiri kati one kabaka wa Bongereza gwe bayita Charles aliko one kabaka wa Bongereza gwe bayita Charles aliko yagenda mu Australia recently bw'osigala nga totegedde bakulye ku Easter oba ku Idi oba ku Christmas ompulidde bulungi nnyo Katonda gyali munene nnyo naye buli muntu aliko obuvo n'obuddo era bw'obanga otambula tunulako ku kibegabega kyo bw'obanga otambula tunako ku kibegabega kyo otune mabega gy'ova totambula mulambaalo bw'obanga otambula mu bulamu bwo n'owulira nga buli ky'okwatako tekitambula n'owulira nga ne bw'ogenda mu church n'okuba amavinga kiruddewo kkole wabeerawo ekirala kiba kisibye eka n'ewaka mu lujja lwa kitawo n'ennyoko bajja kuwa ansa lubaala embeera nga n'embiro kwotadde video ewedde tusinkane ku Lwokusatu saa zijja kuba 2 nga bulijjo Mukama bankumire bwala mwonooneka abatwale njala bbagaliza olunaku olungi buli omu sabira munno buli omu gy'oli weeyagale obulamu bwa kiseera ffe tuli mpewo tuyitako obuyisi ku nsi tuli mu kabaka kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma Kyagulanyi kuba bannayuganda bonna abagenda okutindigga engendo ogenda okunoonya ssente gye bali obakuume badde bulungi bwabwe ate era otuliweko omukisa gwonna ekitiibwa otugire omusibira mu bbwa mu ggwanga lyaffe yagyo gitifu tubbalako gy'obeera nti ate eggwanga lirye balage ekisa eky'okutegeera bave mu kwebaka n'okutulugunya bannayuganda ku lwa Katonda n'ensi yange kuba bannayuganda mbaagala nnyo mwenna era vidiyo ewedde bwe mutambula bulungi